Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom, gwe mkutu semakutu kuwoli chiri mu Kampala. Chitokotas chisanekire anti abebyokwerinda KCCA bakedde kubeera nga ate batigomye bazuzi abo ku nguudo babituyinza okuyita abatembeyi ababadde balinga ebintu ku makubo kwoteeka ku mbalaza z'amaduuka wenjogerera nga ge bakaaba ge bakomba kakati nno waliwo ebinseseza nga banna NRM bano abadde nga bagituwanira enkya n'eggulu naye nga kakati bali mu kaaba twaha nga ntolege mwannattu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mwannattu ng'ekibakabya si kirala bagamba nti the state that they are supported betrayed them oba nti gavumenti gye bagenda maaso n'okubanga bawagira nga bawaayo ekyo kyonna ekisinga bwe pooyi baliddemu olukwe. Minisita Kyofa Togabye afuddeyo n'abategeeza nti mmwe mukaabya kajanja mukaabira buwerere musituke tutambule era anyway nina wano video zenkuleetadde zenjagala tulabe ate ono kulage n'embeera nga bweri mu kutambula ku kadde kano kennyini erinnya nze Deni okubanga nkuweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video eno osooka ogimpire like ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukeekuulise kinoomu asobole okubanga agifuna awo wennyini wenkusabira ggwe muganda wange mwannyinaze ali mu kundabeera angoberera twegatteko mu butongole ku mukutu guno ng'osubscribinga ku Deni exclusive ate obeere nga nagwo mukutu ogwo ofuna ekisinga ku mukutu ogwo gwennyini awo wennyini njagala tutandikire ku katambi kano lwaki kennonzo tutandikirako tusooke tumala okukawa obudde buliriza Kyagulanyi oliwa tugenda ntya wa pulezidenti ntumirayo kafuutu soja kakime entebeyo. A few moments later. Abaana bange ngenda baliisaaki omwana wange talina tagenda kuddayo ku ssomero talina bakuddayo ku ssomero minisita mbadde makaago essaawa eyo walinnya nanyonyi nemwebale mutukunamiza nnyo yeno sekiwa yo future. ebyembi bisekerwa omwami ono y'omu ku baakuba ekikopo kya NRM nga tugenda mu kolonda era bino ebigambo byonna yabyogera nga bigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda Museveni kulya ssente n'olwekyo tubafe otusojja omu akunonera entebe y'owagikuwe n'ebigambo ebirala bingi as he used it to provoke the National Unity Platform fans or supporters. And one day he reached on an extent of stepping on Robert Kyagulanyi Ssentamu's posters and billboards. He used it to plug them off nazirinnyako n'alaga eryanyi nga ye general wa NRM but bwe byatuuse mu implementation ya ekiragiro ekyayisiddwa mu nnanga oba enforcement gwe batandikiddeko amaziga n'agakaaba mu bonje lwaki anyway kasooke nkwe vidiyo eno eya luswalo wemanzijewo bulina ebyeneena omulundi gumu nsobola okuba nga nkuwa mwattu ekisinga wuliriza ab'opposition abamu kube balangirira abamu batula n'enyale mu kumeza batula n'enyale mu kumeza babalangirire to be honest with you n'abatula batula ne gundi be officials be n'ale mu bisimu nga bwitingana nti bannaye mu ndeke oyo mutulekere balodi councillors abalangirirwa owekitiibwa Balimwezo mayor elect lord mayor elect ya negotiating kwabo balodi mayor bagundi balodi councillors nga baba negotiating n'abandi Afrika kati bani abafuga inale mu yeri muyinza so nga Balimwezo agamba atya nga Balimwezo agamba nti she is not a threat tujja kukola naye ngoli ngageza kukonjera meya Balimwezo no Balimwezo ekyakimanyi olinga akonjera mukwano gwe yes mukwano gwa Balimwezo personally on a personal level obado manyi road mayor wa opposition yes of course
oli wanopo oli mulalu onywaki simanyi wasiibi nasiibye ssebo era taata toto bw'owuliranga omuntu akola statements zino nze nagamba some people will be the celebrated fools of this 21st century. Abasirusiru bwe tugenda okutikkira engule ku mitwe gyabwe. Gwe wennyini okedde n'ogamba abantu nti Balimwezo mukwano gwange on a personal level tuli tutinze naye, which means buli kyakola kyoli. Then n'ogamba nti w'eniyalemu ate gwe ne weyita opposition ennyo. Definitely it means that naawe wennyini oli wa NRM. Ne wano omulenzi bukyanga ba mu makadi y'e Kawempe North ne bagiwa Nalukoolo okuva nga Ssegirinya afudde. Azze akola ebintu bingi era banemwebaze Kyagulanyi kubanga akunamizza buli omu. Ono ye yali yeraga amaanyi ng'ageeyita nti era ng'omugenzi bwe yalaama y'abaamusikira mu kifo ky'obukulembeze. Simanyi oba omugenzi yali aguzeewa constituency eyo nze naawe. N'alaga nti ye w'amaanyi era ne bwe babawadde omulala kaadi tajja yitamu. Teyakwata yadde kyakubire. Ne yeesimba ku bwa kansala e Kawempe ye wamu n'obwa kansala ne bugwa. Ne wabula eno bw'awalampa Kyagulanyi eno nadda ku Balimwezo. Kale bambi musaasidde. Awo ebyange wembikomezza. Njagala kuwa ku video eno. Lwaki njagala gikuwa? Wuliriza ebigambo by'omwami ono ng'akaaba amaziga. Tugenda ekitukaabya tosobola kugoba muntu wakolera n'ebintu bye n'obiwamba n'obitwala tuva wali tuwagira Museveni. Secure your future. Minister najja makago nenkubuulira ngenda kubeerawo ndya Salimu Uhuru n'ongamba nina ssente bantu mmwe mutulaze obubi mutukunamiza mutuggyemu empale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa kye mutulaze kimala mwebale nnyo bantu mmwe kye mutukoze mwebale nnyo naye ekikolimo kigenda kwambala abaana bammwe temuyina nze wafeeyo omwagamenti yapa ekikumi okuwagira NRM mutukunamiza ne mutwambula engoye naye ebikolimo bigenda kwambala n'abaana bammwe ebintu byange. Minisita mugambye Idi bamunyanjulira buli ku mukolo gwa president ne bamunyanjulira anteekerewe nina okubeera mututeekere we tulina okubeera fe tetulina buzibu abaana bange ngenda baliisa ki omwana wange tagenda kuddayo ku ssomero talina kuddayo ku ssomero. Minisita mbadde makaago essaawa eyo walinnya nanyonyi ne mwebale mutukunamiza nnyo yeno secure your future. Protecting the gains is secure your future. It's the right time for them to protect the gains that they have, and at the same time, sometimes I do ask myself some questions that why do I laugh? Is that a laughable matter? Then, kati gwani angano kuseka. Yunambyebuuza. Mamuseke muko muba mulina akadde. Abantu baneno ekizibu kye bakinakina ku bannansi bannaabwe abatakerereza mu nzikiri mu ndowooza yemu nabo. Ne babalaganga bwe bali mu biyinza ne bakozesa amaanyi mangi. Olunaku olwaleero nze no si wakanya kintu kya kugoba batembeyi ku makuba awo naku mbalaza z'amaduuka ekyo si kiwakanya. N'ekyempakanya kwe kubagobawo nga tebalina kifo kye babateekateekedde nti mulimu omutembeeyi abadde awo naye ng'akalimu ako ye maama ye taata naye nga talinaamu na ssente zisobola kupangisa mudaala gwa miliyoni 2 gye mugamba ogenda nga talina ssente zisobola kupangisa dduuka lyakakadde omuntu oyo addewa. But this is a strategy plan. Kino ekintu bakikola strategically mbuuza batya bw'okera ku makya n'olaba nti amaduuka gali bagenda gaggulawo mwe ne babagoba ku nguudo mujja kgenda mutunde ne ku bwammwe mufune amaduuka oba ontegeera. So kati kino kikwetaagisa oba nga okozesa ku bwongo obw'ekika ekya waggulu naye gavumenti tugisaba eteeketeekere abantu bano ebifo
ebiri gazette lyo omuntu amanye nti njagala kugula ki mivumba genda mu owino nga yeyo njagala kugula ki kino ne kino kibitekesangawa nti eri ku katale k'aba veteran nti mbwate njagala ki ne ki nti kisange wali then ne Kampala ebenga yeetengeredde ekituufu kiri nti ekibuga kibadde kibeera so crowded newankubadde nga abamu bakikozesa mu boda okubanga zikola delivery n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo naye naye kye bankoledde ONRM setomye uliriza kano lwaki awulire ku bulumi bw'abalala yaleme kwekaabiryako nga ye kubanga si ye yekka gwe baabikoze wabula adde alina kaaba nga akaabirako ne bannaabwe abalala uliriza minisita Kyofa tewali agenda kusigala mu kapoloti konna tewali agenda sigala ku kapaati konna ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price si yamatooke na Bugabo Road si yakookya gonja genda mu wino genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero mini price girika abatunde engoye bakole ki batunde so tebabalimba era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo naagwe bakiwadde kitali ebalinzi omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira naye nga nina essanyu okubategeeza tugenza okujja ng'ebitongole bingi ebyamawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu era nva wano ngenda kutambulayo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza era kesise bategeeza tiwaliwo ebifo ebirala 1980 ebiri mu munisipaali ezitwetoolodde nga Kirama Kine Ssaabagabo Ntebe nabo bagamba bannange abantu baffe mu basindike bajje naffe twagala abantu obutale bwaffe bukalu enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu Minisita Kyofa abagambye teri obwo bupoloti bwe mbadde mugulaagula nti nteeka wano muwedde era ateetegudde olwaleero gwe ebigambo bya minisita Kyofa Togabye byonna bwe biti abagambye nti eri ebitundu ebirala bibeesunze nga Kira Ntebe n'ebiwalala ebyesudde okufuluma ekibuga mujja genda mukolere eyo nebo abasuubuzi bakyakaabira nno ddala amaziga ag'ekikulu tuyisiza bubi nnyo saawa zino tuli mu maaso g'abalabe baffe tuswala twabadde nga tunyoonyeza Miss Kabanda akalulu saawa zino omwana wange tanamalayo na school fees naye obulumi bw'empulira amaziga mangi kulaba ngunze gwe bali mu kugobaganya ate nga twabadde tumubeererawo ng'atusuubiza nguffe tujja kubeerawo mpaka nga tumuwadde akalulu mwami mu 7 ye mwenyini mu Kampala sobodde okukomyawo erinnya lye nga bwe kisoboka naye kulaba saawa zino ffe ababadde bamusemberedde nga tukomyawo erinnya lye ffe abali mu kubonaabona kati bannange Uganda tulagawa tuli kuki tukoye okubonabona tukoleredde ekisanja kino tuve mu kubonabona nze mbadde nvita sister Kaviiri okiwulira naye saawa zino siina na kapito yonna yembadde ndi nayo yonna yagwira mu kampeyini nga nkampeyinga okiwulira siina kyenfunyemu abatukulembera ng'abakulembeze tebatuwawadde n'ennusu 10 kampeyini yonna negwawo nga tetufunyemu saawa zino ffe abali mu kubonabona tusaba mwami Museveni ajja ayogere naffe ab'ekibiina kya Bobu okiwulira tutuyina kye tuyina okiwulira ayogereko naffe tuve mu bantu mu kuswala buli omu atulindiridde ffe ababadde bakampuleyininga tugenda wa
tuli kuki kati sawa zino fe bali mu kutulugunya batulabewo ng'abantu babalabewo ng'abantu. Kyagulanyi yagamba buli omu ajja kiwulira, ojja kiwulira ate ojja kirozaako. I think it's matter of okumanya ki ekiriwo muki accepting mutambule. Teri nkyukakyuka ejja neba nnyangu ekyo kyendowooza. Kale kankuwe vidiyo era wano ndabe bikolimo bino n'abaana bammwe bagenda kubigabana. Okulemidde abakulembeze ba Kampala. Abakulembeze ba Kampala mmwe abatukozesa mutukozesanga kondomu. Mbakolimidde mugenda kubona abaana bammwe mwe temuyinza bonaabona kuba muli mu kintu naye abaana bammwe bonna bagenda kulaba. Abaana bammwe bonna bategwa nabo okubonaabonako ekikolimu kijja kukwata n'abaana bammwe. Kati maliyo bagitutewa? Simanyi we bagitutte naye nga nagenda ewa minisita ne tutuula ne minisita ne twogera ne ŋŋenda ne wa meeya ne tutuula naye sifunyeeyo buyambi naye nga be bamu kuba tukozesanga mobilization tukunga abantu okuwagira ekibiina. Ng'oyambadde ng'agenda kusoma? Bino bye nayambalanga nga mmanyi nja kuba bulungi naye siina kati ne wentandikira. Yo tenti oba bagijjawo bagijjewo kubanga kampeyini zaali ziwulidde si kya tenti. Nti ebiwobe no. Bano abaana bakaaba ab'NRM be basinze okukaaba balwaki simanyi. Abaana abalala bakaabye nga vidiyo zaabwe ziganye tambula butambuzi. Kasooka ebbala okubaako walo omwana mulala gw'enkuwa bambi. Kinkwasizza ekisa kisebo. Ne mali yange bagitutte kade nkundira awo ngoye ne mali yange bagitutte kade sawa yakakati sina kiddako sina kyakola nenga ndi mu ggwanga nange ndi muna Uganda nonya mbeera yakubaawo kitegeera kikyo. Omwana ono bambi bw'owuliriza ebigambo bye bikwasa ennaku. Ndi Munnayuganda nange noonya mbeera kubeerawo. Oh wow. I think bano abaana abamu bambi gavumenti yandibakwasirizaako kuba ekituufu bagenda kudda mu kutubba. Gwe wulira statement ye. Ngamba ki ngonsanze neeyiya nonzijjawo wennyini we neeyiyiza nfune nange ekyemisana kyendya kyokka katonkubye ku mutwe tokongamba youth genda weeyiye kakitegeeza mba ngenda kuddamu eri embeera ey'okusipita yokkanoonyamu kusange nange ng'oyinako oyina nkukyomone osage oluusi nkubbe lwaki sikyakola ndi redundant mbeera awo kyalina byakola genda kudda eyo otandike okugamba bageto youth balina emize emibi kiki naye nga gwe abalemeseza mwennyini gwe abakuba ku mutwe gwe abalemeseza okukola. Nze saawa zino sirina kyenaalidde lwaki mbadde ngenda kukola naye mmwe munnemeseza nga nze omuvubuka omuto mwagala nzireyo nfuuke bufuusi muyaaye mubbi kati wendi nfuuse kireeleesa takyalina mulimu. Wow. Wulira ebigambo ng'ebyo bw'obiwulira amaziga gayinza okuva mu matu. Tweyongereyo. Ko twandibangisa Mr. Kabanda betwakolamu abitegeere Kampala ffe twayisaawo Pulezidenti Museveni era ffe twayisaawo Mr. Kabanda ffe twayisaawo buli omu ffe twamuyisaawo buli yajjanga mubi okitegeera era NRM ffe twagikolera abavubuka twakola akalulu ka muzeeyi temujja okutuwalampa abasajja bateekako nezifayiro baagala tusiba Lubongo yanoonya ono simanyi gundi ani oyo Senyenya nnoonya ono simanyi gundi ono yesimba ku Uhuru naye annoonya bona buli omu annoonya kati mwe batanoonya mwakola nga mulabye bambi okubanga bye mwasuubira si bye bivaayo. By the way, sina bigambo byabwe okujjako basaasira basabire bafune ssente n'ebifo ebirala we mukolera. Naye no bagamba nti ye ke kadolooza ku ebyo tekiba kibyokka bagambaako. Kyokka n'abatakisi bo basanyufu bulala. Wuliriza. Traffic jam abadde atukwata ebbanga lyonna ng'okufuluma paaka kikutwalira eddakiika 45 okufuluma paaka mu yaadi kumpi nga 1000 zokka
olwaleero kikwetaagisa just eddakiika 5 okufuluma Kampala yenna CBD n'omwetooloola n'okomawo w'obadde. So kitegeeza nti kisoboka. Ujja twegomba ebibuga nga Kigali, nga Nairobi, nga Dar es Salaam, ujja tubyegomba naye lwaki enforcement basobola okutuukiriza kye baba bagambye. So kati wano olwaleero nti bwe babanga abatembeyi bavuddeko ku kkubo, kye tusaba twagala tulabe nga n'aba bodaboda nabo bavaako ku makubo. Twagala tulabe ku stage za bodaboda ezigazeetingiddwa. Stage ezo zibeere nga aba bodaboda nabo kwe bakolera. Tulina kati ekizibu kya bodaboda mu Kampala. Ekyo bodaboda ze zikwemekereza taxi ne zifuluma mu mapaaka ne zidda ku street. Olw'ensonga nti gwe taxi bw'oba wagiteeka mu paaka ng'omusaabaze gy'alina ogisanga, ate ne wabaawo means omusaabaze kwasobola okufunira transport nga tagenze mu paaka, kitegeeza nti obwo obuzibu n'owa taxi aba ajja kufulumayo naye ajje ku street. Ne bwe tumaintaininga kino era kye tusaba KCCA tulage stage za bodaboda eziri gazetted, ffe ne bwenaabanga tesobola ffe tujja zeekolerako okulabika nti atali ku stage eyo tasobola kuoperatingira mu CBD. Baba taxi bagamba nti kye mutukoledde mutuyambye mutukwatireko ne kuba boda tusobole okubanga naffe tukola kasente baddeyo mu bifo byabwe ebituufu mwe bateekeddwa okuba nga ku stages zaabwe. Wabula nno n'abasuubuzi nabo bagamba nti kino bo basiimu nnyo nnyini ddala. Wolereza owola abali mu byalo mukomewo e Kampala mutusuubuleko ekibuga kizze mu nteeko naye enguzi ya KCCA tubasaba balandiroodi b'abatembeyi ababadde babasaba ssente bemugamba batembeyi bano si batembeyi tetulina lutalo era nekino mukitegeere tetulina lutalo na mutembeyi. Omutembeyi ajja n'atusuubulako n'ateeka ebintu bye mu nsawo n'abissa ku mukono n'atambula n'ava e Kampala ekawungeezi omusanga Nateete. Ne bano babadde bapangisa abalina n'emidaala ne shop namba mu makubo. Tubasaba mudde mu maduuka muve ku maduuka g'oku kkubo naye enguzi ya KCCA tubasaba nammwe mugikomye. Temuyinaawo wano kintu kye mwateekawo mukkirize nammwe ab'amaduuka nawadde display zimu bazibajjeeko mukkirize mugumiikirize embeera eno egende ng'etambula mpaka lwe tunaatereeza ffenna tuwuliziganye ne balandiroodi tubasaba abantu bano baba bazze bapangisaako ebifo mubawe ebifo ku bbeeyi esoboka temubawa kiremya kubanga nammwe mwekalaamula n'ekibuga kyaffenna nsaba tukkiriziganye tutambulire wamu nga tukwatagana n'abakwasisa amateeka naffe abapangisa tukole ekyaffe naye ab'oku nguudo mutusaasire bekikoze obubi buli omu buli mbuzi ku nkondo yaayo. Mukulu Ntalo agambye buli mbuzi ku nkondo yaayo bekikosezza mu basonyiwe. Ebigambo ebyo byakozesezza bw'abadde ayogera. Banywanyi ye poliisi kiki eyogera mu nsonga nga zino? Twagala okugumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti. Kye tubasaba kyokka tewajja kubaawo obuzibu bwonna as long as ng'abantu bagoberedde kye babasabye okugoberera. Nga tetunaba kwogera tujja kukola bwetti tetujja kukkiriza kino bw'olaba nga okugyawo omujjuzo ogwo mu kibuga ogw'abantu abatasasula misolo, abantu aboccupyinga spaces abantu we baali badde bayita kirungi, because gyensonga esooka the why of things. Then bwe tuva ku ekyo ne twagala tukutegeeze nti kino kyolaba kye tuli okukola tuli kikolanga gavumenti. Kwango ekyo ojja kwebuuza mwe poliisi mwagalayo ki? Police is an agency of government just like KCCA. Ate ekirala ffenna tuyina omugabo gwa poliisi ku making sure nti mu kukwasa trade order waliwo obutebenkevu, kubanga tuba tususpectinga nti wayinza okuvaayo abantu abagala okuteekawo embeera etali nnungi kyetasobola kukkiriza nga gavumenti. Ebyo omwogezi wa poliisi Kituma byayogedde, Rusoke bw'atyo bw'agambye.
banywanyi sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankinda alima woda atera nanyuka ate munayina azina obulungi atera n'ava mu ddiiro munzikirize mbateri waniino tusisinkane nga gulude naye yakkiriza nsigadde nzeddeni beyond the newsroom gwe nkutu kwoteeka omukutu gaffe omujja gwadeni exclusive nagwo weeguli okuwa emboozi eziri exclusive ate kyetugamba nti tunyumya emboozi neegwa amakerenda osobola oba olina emboozi yo ng'ate munnange erina kyesobola okugattako tujjajjaniriza ate tube nga tugiwa abantu bagimanye omanyi tugenda maaso n'okuba nga tuyiga era nga tufuna experience nga tuyita ku ebyo bye tuyiseemu oba oliawo byetolebye bannaffe bayitamu ne tuyigirako era bagamba nti omugezi oyo yayigira ku nsobi z'omulala wabula omusirusiru yalinda okuba nga ayigira ku nsobi ze nunzikirize batere wano guludde n'oyo abambeere bye munjagaliza nzeddeni BTN Media beyond the newsroom. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.